Pastor Tom Mugerwa endiga zimutabukidde lwa ssente ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate ye omukulembeze w'eggwanga naye atabukidde abaami n'abakyala ababeera mu nsonga z'omukwano ne bayisaawo nnyo we baali community puzzle ne bambi muyina mu maaso awo ng'ate anyumya ennaku gy'ayina ku mutima oluvannyuma lwa Irene Ntale okumusuula w'omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano. Frank Gashumba naye atabukidde omukulembeze w'eggwanga nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti bukwano subscribinga era onyigende mu notification bell limesiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu lisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange bakubireko ate weefunire obulamu obujja weefunire eddembe eddungi sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni onono munange n'akubiriza abo bonna abakozesa ekikolwa ky'olulimi nga bali ate mu nsonga z'omukwano oba tukayite akaboozi avuddeyo n'abakatiriza n'abagamba nti olulimi lwatondebwa kintu kimu kyokka kyakulya mmere saate si dukozesa bintu birala bitagasa muyina maaso wano ng'ate naye atunnyonnyola bannange omukulembeze avuddemu omwasi mu nsonga z'ebintu by'omukwano muyina mu maaso wano osanga abasajja bamuloopedde nti abakazi batukozesa ebintu Let me take this opportunity to warn our people publicly about the wrong practices indulged in and promoted by some of the outsiders. One of them is what they call oral sex. The mouth is for eating. Okuria, cham. The mouth is for eating, not for sex. Bibadde ebigambo bya mukulembeze w'eggwanga abakuutidde n'abagamba bannange omumwa gwatondebwa kulya saate si gukozesa eri mu nsonga z'omukwano. Omanyi bagamba enswera ekwagala yeekugwa kuggwa kati naye omukulembeze avuddeyo n'abagamba osanga abantu babadde bayitiriza okumugamba ne munange abakazi b'ennaku zino nga batukozesa ebintu batuuka n'emimwa gyaffe giri emmere kugamba batugamba tugikozese ebintu ebitategeereka ndowooza munange naye kwe kuvaayo ate ensonga zino azoogere bwe tweyongerayo abaffe abali eyo abasajja ofunayo ku budde n'osanyukamu ne famire yo ofunamu ku budde n'ozannyamuko n'emukyalawo n'ozannyamuko n'abaana bo nga woolaba famire eno bannange famire eno nze nsanyudde omusajja atwala obudde bwonna okulaba nga famire ye nsanyufu nnyini ddala naye waliwo abasajja nga n'omwana nga kumpi tamanyi na bulungi taatawe wabula nga ye omusajja ali awo kasita agamba muwa school fees abaana basoma abaana balya ng'ebisigadde teyeetaaga kumanya aba abasajja nabo gye bali kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Frank Gashumba muyina mu maaso wano ng'ate atabukidde omukulembeze w'eggwanga bubi nnyo ngenda kubanga mubatuusaako tusobole ate okweyongerayo munnange n'agaaleera mugambye ave mu ntebe embu ne banne bakwatemu kubambu kyekirabo kati buno obudde kyayinza okukolera Uganda ne bamusanyukira kati sibanyobe ekirabo Yoweri Museveni kyayinza okuwa eggwanga lino kaakati kwe kugamba 2026 sikomawo wewali watandikidde eggwanga lino whatever peaceful transition mulisabire tulikedde akati abaga era nze kati visa zange zonna taso ziri renewinga zonna ya America zonna ezibadde zaggwako nze omanyi sibirivinga mwezi nsize ebweru badde kyenda ba wano ndaba enkuba etandika okubindabinda abantu banyiivu people are hungry and angry bayina enjala bayina no yes ate bano abamuliko Yoweri bo bamukutte ng'enkwa bw'ati ate awo omwami Frank Gashumba ye bw'asabye omukulembeze w'eggwanga nti entebe agiwummuze agiweemu ne banne nti kubanga kyekirabo kati buno obudde kyayinza okukolera Uganda naye ng'ekyebuuzibwa ye ali mu ntebe agenda kugivaako bwe tuli bwe tweyongerayo n'omuyimbi Fikifa Mayiga bannange nno bano bali mu mukwano ebyaddala ne Honorable Minister Lilian bannange bali mu mukwano era ng'olunaku lw'ejjo Honorable ono yakutte $2 million
n'azisindikira Fikifa Maika for dinner. Jukira n'ebintu bya Nyamtoro ne Eddie Kenzo byasookawo ebityo nga tugamba byambu ate ekyavaamu tugenda owulira nti balina n'omwana ate ekyavaamu mikolo gyengedde munnange no ne Fikifa Maika ne Honorable Lilian bali bulala munnange era essaawa zonna emikolo gyali yengera nga woolabaawo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Irene Ntale munnange wenjogeera ye Lili Puzzle yafunye the heart break munnange oluvannyuma lw'okulaba bino ebifaananyi ebya Irene Ntale ng'alina omuhusband nga woolabaawo wama nga bali mu nsonga z'omukwano ate nga bali mu kwesanyusaamu kyokka Lili Puzzle jjukira yali yatunda n'ekibanja ewaabwe eyo nno sayidi ze Lumbugo era akayi munnange nga yasazeewo ssente zonna aziteeke mu Irene Ntale era nga ye yeewaddeyo okumugwira wabi n'ewalungi naye nga bambi ng'ayingidde mu bulamu bwe ndowooza nga wamanya embeera z'omukwano osanga Irene Ntale omutima gwe tegwasiima Lili Puzzle nga guyina ono gw'olaba we bali omukwekola ebintuntu ebyo eby'abakulu osanga bambi nga gwe gwagala era Lili Puzzle ngenda kuba mubatuusaako mu maaso awo ng'akaba mayitirivu nnyo nga ennyaanya bwe tweyongerayo ne Grace Kani ne Prince Oma bannange yina ensonga lwaki Grace Kani tasobola kwerabira Prince Oma mulimu omuntu akulaga omukwano mu nnaku ntono nnyo naye ebyo ebintu byakoledde mu nnaku ntono kiba kizibu oba kiba kijja kuba kizibu ate okuva mu mutwe katusooka olabe wano Prince Oma ne Grace Kani bannange alina enkwata gye yali amukwatamu mu weeks 2 Grace Kani akaabidde omukwano ndowooza katugenda kukuweza na mwaka mulamba nga beekyayi ne Prince Oma naye kaakano akantu ke yamukola obutamwerabira naye mbodo lumoona olinnetira gwe mwennyini nnyini olemwa munnange bwenamaliriza mutuufu naye nzekutali ku Grace Kani olina pulani kyo y'okujja Grace Kani mu situation gy'alimu Grace Kani ali wano keebyako kwaliakera wenjogerera ali mu buliri muno yeebase agenda kubeera muyita akole asooka abeeremu awummule mbadde manyi ali mu kuyimba leero talina sente ez'okulya anayimba asola omusajja gwaliko ali ku kibwa omusajja gwaliko kibwa talina ssente gwakaabira ez'okulya ganazijja onaamulabirira mpaka dde omukazi mukulu omuzadde talina okuzaomwana plastic sajja lisi yantagula bw'ati ate munnange Modo Music ye ayongedde bakakasa nti Grace Kani waali ali mu kifo kirungi nti era Modo Music kaalyako ne Grace Kani naye kaalyako naye maama simanyi kigenda kuva mu ebyo kuba baaba bikusukkako n'ekyokwogera n'ekikubula naye tomanya munnange engeri gyali omubudaabuda ye nga bwe yagambye nti mu budaabudawo abantu abo bonna ababeera bamenyesa emitima katusaba ate ne wa Grace Kani biveeyo nga birungi bwe tweyongerayo ne baana bawala abalina bbiri abaana balina emibiri bannange simanyi na kumanyira nga ye mukwano gwammwe nampeera alabiseeko bwatyo olunaku olwaliro bannange aliko ennyuma aliko bannange we tuli awo omusayidi ezo omwana yakula naawe omanyi bagambye yakusinza aba yakusinza okikkiriza nga mulimu omuntu gw'olaba amazima nga ye tolina woyinza mwekana ng'olina kukkiriza kale wetuli we tweyongerayo ne mukyala Bindeeba mukyala Cocktail ye munnange alabiseeko bw'atyo ayongedde okulumya Namukasa Jane omanyi yamugamba mbu afaanananga eyazaalako edda kyokka ng'ate Namukasa Jane munnange tazaalangako naye mbwe endabika ye yeewuunyisa kati nno olwaleero asabudde kali kennyini akajjayo amafiga nga woogalaba oyinza ogamba kiwala kito munnange kirweyipi kirabika nakyo bulungi nnyo era nga ayongedde okulumya ndiboota ye Catherine Kusaasira nga bbaawe Bindeeba ye yali mutumba kale bwe tweyongerayo munnange ewa Champion Gudo oluvannyuma lw'okufunamu obutakkanya n'Aliani Sikini munnange n'abakwata n'abazza ekawempe ne muganda we Swaba era olunaku olwaleero munnange omanyi Mukama teerabira abantu be bafunye basale naye katooke kali akaali kasigala ekawempe era munnange twebaza nnyo essomero lino ate erikutte abaana bano ku mukono era katusabe munnange muganda we Swaba akule ate omwana amuleke asome wabula aleme muyingiza mu bizibu bye kale bwe tuli omanyi bagamba kugoba yakubwa ekkubo bali ewaliya ne Sikini ng'abantu bagamba akumi mwana tagenda kuddamu kusoma so munnange Mukama naye alina pulani ennungi ate gyamuteekateekera kale bwe tweyongerayo ne Pastor Tom munnange bo layini za MTN ne Airtel bavuddeyo ne beemulugunya bagamba nti ono omusumba ng'afuna ssente empitirivu
buli lunaku mbwe afuna obukadde 10 okudda waggulu kyokka ng'ate zo layini zikoma ku bukadde 6 mbwe akoze kyamaanyi okulya ssente z'abaana abali ku kyeyo maaso wano nina ate abinnyonnyola okusingawo kale katumulabe ate tusobole okweyongerayo n'eripazo nga totola nga Irene Ntale we yamumenye bambi musajja watu omutima okugenda mu gavumenti seebuuze oba seemulugunyi ku pasita tomugerwa olwo nga tweddira gumu fena tuli banki ku nsimbi empikirivu eziva ku bitundu ebyenjawulo mu bannayuganda nga zigenda ku ssimu ye ono nga mu lunaku alisiivinga miliyoni esukka mu 10 ku ssimu ye ate ng'essimu ekoma ku miliyoni 20 okwemulugunya kuno kwawalirizibwa gavumenti ya Uganda okukwata oba okuyita pasita Tom Mugerwa agende yonnyoleko bigambibwa nti ensimbi ezigenda ku akawunti ye bitirivu nnyo 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 olwo ku akawunti alinako obuwumbi bw'ensimbi wabula ng'ate kazijjaako era oluvannyuma yatwaliddwa ku poliisi ku kitongole ky'abambega ne bamunoonyerezaako ne bakola okunoonyereza ku mwami oyo ono nga pasita afuna ensimbi okuva mu bakadaama nsuubira alisiivinga miliyoni esukka mu 10 buli lunaku ku layini za Airtel ne MTN kyokka ate alisiivinga ensimbi ono alisiivinga ensimbi okuva mu Western Union n'emikutu gyona egireeta ssente okuva ebweru w'eggwanga kikakasa waliwo bakadaama abasindikira omukulu we n'ensimbi ng'ate ensimbi bazibonaabonera bano nga balowooza nti najja kubasabira emirimu gyabwe gitereere ne bakama babe balekerawo okubabukulera tubakubiriza ng'abantu abakuba kyeru mwesonyiwa okusindikira abapasita bano ensimbi obanga ali e Uganda nga tosobola kubeera ng'oyingiza emitwalo 10 era nga towaayo kimu kya 10 kiweza emitwalo 10 lwaki osindikira emitwalo 10 pasita bano bapasita just okuleka okugumya emitima gyammwe n'okuba beteekamu essuubi naye tebadira kyebasobola kukukolera era bano mpulira nnyo nga beevuma abalogo eddiini bagitambuliza ku mulogo batiisa abantu nti abalogo bajja kubaloga emyaka gyonna kakyanga batandikawo amakanisa gaabwe tubalabudde ku bantu abo tubakakasizza tubaleetedde okufera ku bantu abo mukanya okuwulira abaana be basomera mu Amerika tebasobola kukwata bawala baabwe bawandiika zisabira mu kanisa zaabwe tubannyonnyodde ne mukanye gavumenti egamba nti omusajja ssente z'alina ku akawunti mpitirivu nnyo 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 tezigwanidde muntu kuba yanazo ku akawunti enisiivinga ssente zalisiivinga ssente buli lunaku tezigwanidde ssente nnyingi nnyo 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 okuva mu ndiga pasa takyamanya kyazikozesa ziriko ku akawunti zitudde yabaddewo nakubanjo era no pasa yagezirako akyalina ssente nnyo nnyo ku akawunti nga tezikola zamulema okulya nebadde ebisajja ebipasita gasiya mulobi byabantu kobandida bipase just kuwulirabulirawo bantu nebiwulirabulirawo abantu babiwa ensimbi basajja bange abe South Africa mwandibadde muve South Africa nemujja mukola bikanisa ekampani mweyolera ssente bwe tweyongerayo n'eriripazo munange oluvannyuma lw'akatambi ka Irene Ntale okusatulatinga ng'alina omuhazibandi we wamma nga bali mu nsonga z'omukwano bambi liripazo mulina maaso wano ate yamenyesa omutima byansusso ngenda kuba mu batuusaako awo ng'ate abannyonnyolera nze munzikirize mbasiibulire wano BF Suba Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate weefunire obulamu obujja wamma toddeeyo n'omenyeka n'ebirwadde ebitategeereka nga babyefusuma we bali okunyumiza ati buleke yange si nnyangu eyange yali yakumalawo bulamu tuli ebwayiise neegomba ekiwala bakiyita Fiona naye ekiwala gwe Fiona ofenga ozungu ofenga owunyeko ofenga oleekaana Fiona ku lunaku lwa Valentine I was a poor younger boy from Masaka Chintume ebimuli ku Valentine nakeera mu kibuga ngenda ngula akamuli kange nakagula ng'omutwalo ngattako pizza
iwalinga Nando's. Pizza ate yali tegulike. Do you remember Nando's? Oh, Nando's. Nekutte kutaka sente kange mitwalo nga 5 ku mukaaga njitaddemu. Ekawungeezi ngenda ku meetinga Fiona. TV ekibuto njigula. Njiteekawo n'eka CD nkateekawo ebiseera ebyo twalabanga Junior. Ka firimu nkateekamu aka Titanic. Fiona je tugende mu nkudi entuyo wezisabira obutamba. Nzijja nkaala ne pizza okuva mu town. Nga mukwano gwange ankubira akasimu nga ngamba wayo. Ale bifiona bibe biyaye. Mukwano gwange ankubira esimu nga ngamba owayo oliwa. Era nakolimira omusajja oyo yafa. Yali ya Fiona ku Valentine y'omwaka gwa 2014 ndifa sigwera bidde omwaka ogwo. Fiona ngendo omusajja ankubira ngamba puzzle wajanga olabe Fiona. Ngendo okutuuka ku nyumba nga Fiona yeggalidde n'amanda ng'ekiri muli. Ng'enkudi eseka. Fiona ng'alayira ebintu byonna. Ngachi kyewawulira. Ng'ali mu kumuwa amasaza gonna Kyaggwe Butambala. Gomba ndeseka bimbiri ndeseka yunga bugerere neva ku bakazi. Era kati nze mmenye emitima. Lwakyakumenya. Sharo kikyolifate weerabidde. Yangu oyogere. Buli musajja yali ayise ko mati. Tuli wano tuli mu kutegeka omukolo men's conference. Kikyolifate weerabidde ku bakazi. Abakazi kiki kye bakutuusaako. Tugenda kubeera twaka confirminga Freedom City Nsambya sharing hall oba ku Tavern Kiki ekabuusi. Okuyingira kujja kuba emitwalo 10. Suna Beni ye guest penalist. Bruno Betty guest penalist. Naye ku mukolo gwali Golola Moses kwali. Franka Gashumba kwali. Omugenyi omukulu Pastor Bujingo. So tuyita abasajja bonna bajje batulombojjere ennaku abakazi kiki kye balifate beerabidde. Ate bali abakazi mugenda ne muloza mute mutukola bintu. Mutukola ebintu bingi. Gwe tonnalaba bintu. Omukazi yali agenzeeko omusajja omulala. Nakubira essimu. Kuri 7 zikyamutuukako. Njagala okutumirako omuwala gwe bayita Rita. N'okuyimba yimba. Rita. Kuri 7 zibamukubira akafaananyi. Ngali mu studio. Omuwala n'amugala aba baby wange gwe nafuna. Bazo. Ulira. Wagenda no musajja waliwo kyali wange yagulira omuwala we omuwala oyo Rita yamugulira ekitanda kinene 6x6 ne TV ne tusanga Rita ng'ekitanda kyaffe akitaddeko omusajja omulala nga balina mukola firimu yaffe nagamba bugambi nagamba Kalyo wajjayo TV n'ekitanda kyova olaba nze Bruno sikola bintu nnyo bimmenya mulaavu nze sikola mirimu mingi. Nedda abasajja wano wagambye tugula ate kati okyusizza okugula kikkirizibwa. Kakati gwe ekikozesa emirimu mulaavu emingi otuuke n'okusasula. Omuntu otuuka ng'alina ka TV katono naye n'oyagala omugulire. Kulayirira njogera ng'atya Katonda teri musajja yali akoze emirimu mingi mulaavu n'asiimibwa. Gwoliwo gwakola mirimo akayaye kaveeri kakunyukiremu. Kati onenyaffe. Abagulira Rita TV. Nice guys never win. That is true. Nice guys never win. Era abakazi teba appreciating muntu abakoledde birungi. Ba appreciating muntu muyaye. Era osanga omukazi naganze embeera zoyo tezinyumira. Anfaako nnyo. Abakazi omanye ebintu bye beekwasa. Waliwo omuwala eyangamba nze anfaako nnyo. Mbwanfaako nnyo andaga keya nnyo ankubira nnyo ne mubuuza ate bye mwagala nze njagala nnyo omusajja omuyaaye otegeera nga muyaaye yaaye ali awo amboggoleremukko nga muyaaye alwana obategedde wamma kituufu nedda obagenda mu comment section wano weebali yakuba omulanga ng'akaaba gw'omanyi okugula ekitanda yali akaaba ne mugava mu maziga sumulula ekitanda kyaffe ne TV yaffe nze yaleeta n'akamotoka kayongeza ne tutikka kayo wano nga yefuula gentleman bana ebisajja bya mulavu babisiru kimwe bemulekere Katonda yanaamusasula ku kitanda kyaffe
yali amugulira kitanda kino 6 by 6 kino kyaba tikitoka ekya black waliwo ekyaba tikitoka kiriko endabirwamu toyingira musajja wange chicken Kaliowa yali yagala kwefuula bagentleman manyi mulimu abo abasajja akwatidde omukazi mbwenzi yamugulira emmotoka wulira gwe Shalom mulimu abasajja bagentleman okwatidde omukazi mbwenzi n'omulekera emmotoka okay take it Katonda yali kusasula babeera abasajja abasiru mukwano tosangako mulalunga nedda bano abasajja abasiru beboononye ekitiibwa kyaffe mbasajja balinyisa n'ebbeeyi wano sente ze twatambulirangako kyebiri 5 omusajja n'ava kyebiri kyesatu tusigale ku ssimu bano abasajja bazze mu bizinensi yaffe bagikubye n'emitwalo 5 bagigaba bamayudde ebbeeyi emunyonyo tewakyasoboka nga ddyo omukazi lwe yaweebwa ebintu ebingi ebisukkiridde bagenda kumenya omutima ate nze buli musajja yenna gwe bamenya omutima tatukaabirira batwogedde ffe tubayambye tubabuuliridde tubalabudde naye tebawulira wano abasajja bangi bwagwa mulaavu taagala kumuwuliriza waliwo omusajja wange Rain comedian oyo bwagwa mulaavu awunga Rain n'ekyapa akiwaayo Rain Mawulana n'ekyapa akiwaayo nze waliwo omusajja gwe nataasaako kadi y'emmotoka ku revenue musajja mukulu yali mugisu musanga akyuse emmotoka ne mugambwe tokikola nze na saving emmotoka ne mugamba muwaavuga emmotoka emmotoka yo bw'akola amanyanga Shalom ali mulaavu ate giteekemu GPS tabeesibaako Shalom ali mulaavu yagonze okuva lwe twamuganya nti maama Jaden yamuguza nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana ebya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kulaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kwisangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza kwebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias